Kale ababaka baffe mwebale kulemera ku nsonga kubanga mbutuufu gwo muze mubi yadde tebaagala kukkiriza. Tugenze kubasenga ku luguudo lw'eggaali y'omukka mu bitundu ebyerugazi ne Kasese kakati nno balozeza ku bukambwe bw'oluguudo lw'omukka kubanga batandise okubeera nga basendebwa era nga bangi basigadde mu kwemagaza bakaaba ebintu bisendeddwa abamu tebasigaza kaabuyonjo ate nga n'amayumba gasigadde ku ttaka. Abakulembeze mu kibuga ekyerugazi bali mu kutya oluvannyuma lw'ekitongole ky'eggaali y'omukka okusenda abantu abasoba mu 10 lulambirira ku byalo ebyenjawulo okuli Kebo, Namengo, Sakati ne Soweto nga bano tebalina we bafulumira era nga mu kiseera kino batya nti ekirwadde kya kolera kyandibazinga mu kitundu kyabwe. Abakulembeze nga bakulembeddwa mu Stephen Mugoya, Sakati ne Edward Kagwe bagamba nti mu kiseera kino abantu bali mu kwekuniza. Tukimanyi bunyo nti olunaku omuntu alina okulya ate alina okufuluma naye ne toyireti omuntu mwagenda ogimenye. Bo abamu kubamenyeddwa amayumba gabo okuli Muzeyi Nicholas Katama bagamba nti tebaweebwangako okulabulwa kwonna nga bwe bagenda okusaanyaawo. Kyatuguddeko obugwi kuba tewali kituufu kye batutegeeza wabula okuleka okulabika nga embeera yazze mu ngeri eyo gye tutategedde mu bwangu. Kati kye twewuunya kyamaanyi nnyo okwewuunya tunaabakulembeze baffe twalonda ba MPs twalonda LC5 twalonda bakansalazi baffe nga abajja otulumba ku kitundu kyaffe tebabuuliddeeko abakulembeze baffe. Naye ddala nze nkaabidde gavumenti ya Museveni eno entwala gye tututtemu. Essaawa eno tulinga abagwira tulinga abali e Rwanda tebaatugambye nti bajja kumenyaamenya mayumba gaffe. Ye ssentebe wa Lugazi Central Division Lutajani Kamisi agamba nti ebibuuzo bingi ebirina okuba nga tebiterezebwa ku nsonga eno. Ati tulina okuba eno sensitizing abantu banaye mufunewo mudda nga bukyakola ki obudde bukyali osinga we banajja babajjewo ate tunenye abajjeewo nga ffe be bawandiikira ebbaluwa tukoze eki tututteko. Omubaka ow'ekitundu kino mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Stephen Serubula Kinaarwa agamba nti ebyakoleddwa si birungi. Katosobola kujja kuyigiikiriza muntu bw'atyo kumuyiikiriza omuntu wa wansi atandikirwako. Development tugyagala era factory bweti bwebeze tugyagala naye twageze n'okukola assessment nga ne bannalugazi abakolamu abalinamu emirimu nga batono kumpi temuli. Olunaku olw'omukaaga poliisi yakoze ebikwekweto Tokowenja ekyatandikidde ku ssaawa 6 ez'emisana nga kyali kikulembeddwamu SSP Titus Byaruhanga akulira ebikwekweto mu Uganda LYA Corporation. Omwogezi wa poliisi musezi wa region SP Helen Butoto agamba nti poliisi omulimu gwabwe gubadde gwakuwa ttiimu ya Uganda LYA Corporation bukuumi nabo kye bakoze. Tuzze wano okuwa security era operation eno agikulidde ye SSP Byaruhanga Titus. Ebyo nga biriwe bityo nate gavumenti eri mu kubaga nteekateeka okulaba nga bazzaawo oluguudo lw'eggaali y'omukka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu n'ekigendererwa ekyokulaba nga nate ebyentambula birongooka wabula nga abamu bandisigala nga tebalina maka mu bitundu ebitali bimu oluguudo luno gye lugenda okuba nga ate luyita nga bagamba nti ettaka lino lya luguudo lwa ggaali y'omukka. Mu disitulikiti ey'e Kasese amaka gali mu 200 birambirira bategeezezza nga gano bwe gazimba mu ttaka ly'eggaali y'omukka era nga budde bonna gandisanyizibwawo. Ababeera amaka gano abalindiridde amaka gabo okuba nga gagenda kusanyizibwawo bali mu kuteera nga boogedde bwe bati. Eno ekkanisa tujja ne tusaba buli muntu n'adda ewuwe. So tusaba gavumenti ng'amakanisa agali mu leerwe ffe batuyambe tusize Katonda. Wabula bakulembeze mu Kasese bagamba nti abatuuze kye basaba kiyinza obutasoboka. Now I would advise people who are encroachers on the land and those who think they are squatters and those who think they own land that it is time for them to come out publicly to the leaders. We have the office of the RDC, we have a minister who is there. Uganda Railways is claiming what is theirs. And you know the good part of it, which automatically is going to hurt some people. And me, I'm not surprised, because when I was a mayor here,
people hated me for telling them the truth. I had already alerted them 10 years ago. Is that first of all, the people came there for some reasons. Reason number one, because of the displacement by the ADF, the 1990s. Secondly, the population has increased. RDC w'e Kasese, Lieutenant J. Walusimbe, asuubizza nga bagenda okukola kyonna ekisoboka abantu bano babeere nga bagattibwa ku gavumenti okulaba ngeri ki gye bayinza okuyambibwa wamu n'okufuna mu ttaka lyabwe. So what I will do myself as a government representative, I will forward the challenge to my supervisors for guidance. Bikusikiddwa Erikiga ne Gerard Tumusiime, Salt TV, Omunyo.